yocha nafa mukasera oli omu atategeredde nga twakafiirwa nsamba Christ mu bintu ebitategerekese asi n'atugendako bintu at least ebyo ebitegerekeseemukko naye era tebitegerekese nnyo. Ekirungi tugenda kufuna mu maaso awo Maama Fiina gwe mumanyi obulungi Silvia Namutebi kuba omukyalo oyo yamutulaga asi yajja n'ekitone kye n'abeera awo naye nga bw'omanyi omuntu Maama Fiina bw'akola ebibye bya magic n'amukwatako n'amukasuka waggulu buli omu n'amutegeera. Nga tetunatuuka eyo wa Maama Fiina katusooka tulabe ku asi ono abamu temunakkiriza nti asi yafudde afisi ono kigambibwa okusinziira wempulidde yabadde mulwaddemu ne bamutwala omulongoosa kwe bamulongooseza n'abanga awonyeewonyeemu ate asiya n'atabuka buto n'afa. Kakati nga bw'omanyi nti abadde nnyo wa Maama Fiina ayo ne Charles nga Maama Fiina abalabirira nnyo kati abo baali wa Maama Fiina asi asibye ku mutwe nga banyumyamu awo bazinamu nga bw'omanyi obulamu bwakuleka. Katusooke tuwulire ekyaliwo awo. Omukyala gw'olabye omwana oyo omuto bw'atyo bw'atugenzeko TikToker kazanyirizi asi yaba naye afudde owa Charles ye banne oba badde amwagala bya ddala oba badde tamwagala bya ddala naye Maama Fiina agenda batinyula gambye ko ali ku line maaso awo genda mulaba naye katujjukiremu ate era Asiya ewa Pastor Bugembe ndooza Katonda w'abanaku oba 2020 oba 21 ndooza 2020 my God last year bijabiri mugumu ebintu naffe ebituguddeko bugwe naye sijjukira naye gumu kwojo mwaka nawe oli muntu wejjukirire bulungi. Pastor Bugembe asi afudde amusabidde agule emmotoka V8 awaseeko n'amuwa omukisa era Maama Fiina yali amuleesemu ekyo ekivvulu bannange sokolabe. Yimbira Maama Fiina amuwe ennyumba ennene Asiya byalamiriza Katonda ayambe Pastor Bugembe amuwe. Kakati katugendeko ematugga wa Maama Fiina tumulabe maama oyo nga wegaanye nti nno yasinga otulaga Asiya oyo atuyitiremu ekyabaddewo munaye sirikaguma Maama Fiina ndaba osangula maziga Asiya kyekyabaddewo ddala Asiya okufa ye era ddala yafudde gwoba otukakasa gw'obadde naye. Ensegu ya Asiya yafudde yafudde yafunye ekimu lubuto olunaku lwaluli n'aba nga bamutwala emulago okumulongoosa naye oluvannyuma lw'okumulongoosa nadda engulu kati ate mukudde Segu ya mpulira mpulira network ebukabukako naye era kigatta gweyogera kati Asiya mu luvannyuma lw'okudda engulu n'alwana nnyo n'alwanyisa abasawo n'alwanyisa oxygen gwe badde bamutaddeko
jjukira ekiwundu kipya wakati zibadde ziwera ssaawa nga 10 Asiya n'afa. Naye nga okuva emabega wonna abadde ng'akaaba olubuto nga ndowooza abaddemu n'engeri y'olubuto nga lumuluma, nejjukira omuntu gwe mutakwatagana naye njogera ng'ayinza okuleeta akantu ke n'agamba olubuto gyo nalidde amatooke olubuto ne lunuma bw'atyo ng'omuntu. Naye nga tetumanyi, tukuuma eripooti y'abasawo essaawa zino, mayiti eri mu ggwanika mu mokyale e Mulago, then tukuumirira ebinaddako tulabike nga tweyongerayo mu kumuwerekera. Bannaye ye bannange kati okuziika tuba tumuziika wa waawa? Wangi? Asiya tuba tumuziika wa maama? Wangi Sebuya? Tuba tumuziika ludda wa Asiya? Anti abantu balaba mulabe. Asiya wangalidde nnyo ekamwokya. Ffenna we tumumanyidde ekamwokya we wabadde amaka gaabwe aga maama we wabeera. Then kati tukuumirira abooluganda be bajja otubuulira ntugenda kumuziika wano. Tetunnamanya wa watuufu tugenda muziika, naye abadde awangayira kamwokya. Nsuubira mayiti ye bw'enaaba evudde e Mulago eyinza okuyitako ekamwokya mu bantu be bawangaala nabo. Bannange gumamunaye bintu bizibu toyinza kuta breaking it down. Maama Fiina booto bw'omulabye kuba omanye omukyalo oyo yaleetedde Asiya n'amuteekamu buli kimu. Asiya n'akola ne ku make-up n'ambala ku ngoye ennungi mu kivulu kya Pasita Bugembe awo Asiya we yasinga yafutula ku meeza nga bw'omulabye wali nga ne Pasita Bugembe ku Hotel Africana nga ddala bingwa bamusasulira miliyoni 2 namba n'abeerawo. Abantu bonna ne bongera okutegera Asiya abadde atu-entertaininga nnyo. Maama Fiina Wangi Ssebo? Naye Asiya ne Charles waliwo abadde bangi bambuuza ekibuuzo gw'obimanyi, babadde bafumbo babadde bya TikTok nga byakuzanya? Asiya bwe bamuleeta wakatemba nnyo. Asiya abadde mukyala wakatemba nnyo. Then kati ne Charles nga naye wakatemba nnyo. Bonna Charles tawasangako tabeeranko na mukazi. Naye twatunuulira kapo ya Asiya ne Charles nga zikwatagana kubanga bonna baali balwali. Then ne tubazimba bonna ababiri. Mu kubazimba ababiri ne balyoka bamanyikibwa ensi eno. Kati jjukira nti S24 yabatambuza nga baga nti oyo mwami na mukyala. Abantu nga kibasinga okumanya. Kati naffe ne tukirekerayo nga baga nti mwami na mukyala. Naye Asiya ne Charles tebabadde na nkolagana ya bufumbo wadde okwagalana. Kuba bonna lwali tebaagala bantu. Asiya abaali tayagala musajja ne Charles si muntu w'abakazi. Naye tewabaddeewo kikwatagana na laavu. Naye Katonda yabateekako buteesi favor ne baba nga bakwatagana nnyo ne baagalana nnyo. Abantu ne babamanyirayo nti Charles wa Asiya, Asiya wa Charles. Nkitegedde kubanga twatunula ebintu ebisobera ate Pasita Bugembe yagamba obbagatta n'abayimbira oluddewo okumpasa nga bemulabye abatandise naffe nekitabulira ddala. Naye enteekateeka zo ziri zitya? Olina ze wategeddeko nti enteekateeka ezaakoleddwawo nti okuziika biri bwe biti, omulambo guli wano? Kati olunaku lweggulo gundi Asiya bwe yabadde ng'alwadde bankubidde essimu ne tuweereza ssente bena ne tubiyitamu. Then kati Asiya bw'afudde ndowooza ne bataŋŋamba kuba mbadde neebase. Kati bwenkedde ku makya essaawa zino kwe kumpeereza message ndoza ssaawa nga 10:15 kuba Asiya afudde essaawa nga 10. Kati essaawa zino ŋŋenda Mulago kulaba nteekateeka ki ze tunaateekateeka kuba Asiya abadde n'abantu bangi nnyo abamwagala bamubalina bweru nga basobola n'okulinnya ennyonyi ne bajja ne baziika Asiya. So kati ŋŋenda enteekateeka zonna tujja kuba tuzibawa mu butongole tumanye Asiya wakuziika ddi naye byonna nsuubira bijja kutambula bulungi kubanga enteekateeka ejja kuba nnungi. Sinkana otya ffe yagwawo nga laddu gwe wamusinkana otya ga nti yono yakunoonya gwe wamunoonya? Omanyi bakunoonya nnyo abantu baba n'ebizibu byabwe bingi ne bakunoonya ye wamusinkana otya? Asiya mu bigambo bye bwe baamukyazanga mu bano kuba S24 yamuleeta ng'ayogera naye naye nga bukyayogera ayogera ebigambo ebiri nga ganja akulaba Maama Fiina agamuntu bwe yegomba mu nsi yegomba Maama Fiina. Kati bwe nalaba akavidiyo ako
nembagamba mundeetere nga nsabye emirundi egiwera kumpi 10 nembagamba mundeetere namundeetera lunaku lwayo lwa Idi ne tulya naye Idi kati Asiya we twatandikira awo ne tubeera ba mukwano ne tumuzimbira ennyumba yalinga etonnya kati nga bwe lwasaba agamba nti enju eno gye nsulamu etonnya Maama Fiina munzimbire enju so ne tumuzimbira ennyumba ne ngenda eka mwokya ne tulaba enju ekyetaagisa ne tugizimba ne tumugulira ebintu by'omu nnyumba kati awe twatandikira oluganda nze n'Asiya naye olwedda abadde nga awangayira kamwokya emyaka gyonna kuba naye abakuka vidiyo kendoozi ba mu 26 dda mu kampeyini za Besigye ezo so kati we twatandikira nabanga bw'aba atambula mu bantu abaga mukubire Maama Fiina oba bamusumbwa abaga ngenda balopa Maama Fiina kati era ne bwe yalwala luli ekiro nagaana okukkiriza nga ngamba Asiya ansumbuwa naye naye nga jjukira ne bw'omugaa nti Asiya tonkubira si mu kiro nga tawulira so ne tubeera nga tulina bondi eyo gye namufunamu naye n'aginfunamu naye mba nga mwagala nga mutwala ng'omwana wange so Asiya ebigambo bye nga ne oba tonyumirwa onyumirwa okiraba kati ne baba nga bamutunda bwe batyo nange ne mwagalirayo ne tuba nga tufuuse ba Luganda ne tuba nga twagalana ku nsonga za Asiya kadde katubwedde wangi Ekyenkya kikutuusiddwako. The My Airtel app, the smart way. Download today on the App Store or the Google Play Store. Olugambo mu Kyenkya. Mary Christian High School gayaza ssomero lya Kisulo n'abaveeko eri abawala n'abalenzi. Lya one A-level nga lisomesa arts ne science ezisaako ebyemikono ng'okutunga n'okufumba. Omwana n'atabanga gyaba yeebakira emikono gyombi ne yeerabira ababbi. Buli muntu gulaba ng'ekizimbe kye kiddukire ku sipiidi. Ebizimbisibwa bijja ku